singa ogwo omulimu gw'olina guggwawo, singa emyaka gy'olina oba gy'ogenda okuweza gituuka nga tekyakusobozesa kubanga okola ogwo omulimu gw'oli mu kukola ku lwaliro, singa wabaawo embeera yonna etakyakusobozesa kukola mulimu ogwo gw'ogenda okukola, weeteeseteese otya okubeezaawo obulamu bwo? Tewali mbeera gy'owangaliramu nga ya lubeerera. Singa ofuna ssente zisinga ku ezo z'ofuna ku lwaliro, weeteeseteese zikwata otya era weeteeseteese kweyisa otya mu bantu? Singa ssente z'olina ku lwaliro zikuggwaako kubanga si kive, weeteeseteese kubeerawo otya mu bantu? Nkwaniriza ku Lugomvizi Show nenkubaza okuba ng'otwegasseeko gyosinzira okubeera ng'otulaba ku Lugomvizi Show. Mwebale nnyo mwebalire ddala abali ku YouTube, nkugamba nti olina okuba ng'okola nyiga subscribe. Bw'omala okunyiga subscribe onyige akade ako koolaba okwongera okuba nga buli vidiyo egendayo gwasooka okuba ng'ofuna notification okutambula n'okumanya. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu ataswala kwogera gye nva busubi kyamaganda mu Lwengo, emu ku disitulikiti esinga obwavu mu Uganda. Bingi bye tuwangaaliramu badde ntambudde akaseera wiiki nnamba nga soogerako nammwe, kyokka ng'ate ensonga nnyingi oba oliawo ezeetaaga okwogerwako wano ne wali. Ekibuuzo mu byonna nkikuzaamu nti singa embeera gy'olimu ku lwaliro ekyuka, embeera endala egenda okujja mu bulamu bwo, weeteeseteese otya? Ekibuuzo kino kiringa ekitono naye kinene. Byonna bitambulira ku kigambo ekigamba nti weeteeseteese otya? Weebuuze, singa tayimu etuuka nga tokyafuna musaala gwa buli mwezi gw'ofuna, weeteeseteese otya okubeezaawo obulamu kubanga bulina okubeerawo? Singa tayimu etuuka ng'omukyala gw'olina agenze, weeteeseteese otya okubeerawo? Singa tayimu etuuka ng'omwami gw'obadde owangala naye avuddewo, weeteeseteese otya okubeerawo? Singa tayimu etuuka gw'abadde talina mukyala n'omufuna, weeteeseteese otya okutambuza obulamu bwo? Abadde talina mwami n'omufuna, weeteeseteese otya okutambuza obulamu bwo? Abadde talina mwana n'omufuna, weeteeseteese otya okutambuza obulamu bwo? Abantu bangi bafacinga challenges. Abantu bangi batuuka ne bagamba nti embeera etunyigiriza nga tewali nsonga ebanyigiriza mbeera, naye lwakuba tebeeteekerateekera mbeera ndala eyinza okujja mu bulamu bwabwe. Abantu bangi afuna ssente n'alowooza nti nga bw'azifunye n'enkya agenda zifuna. Abantu bangi agula emmotoka n'agivuga n'alowooza nti n'enkya ajja kuba n'emmotoka. Abantu bangi akeera ku makya n'awangaalira mu bulamu n'alowooza nti obulamu bwalimu n'enkya bw'agenda okubeeramu. Never. Life changes in time. Ku lwaliro olina emmotoka, enkya togenda kuba nayo. Ku lwaliro olina omulimu, enkya togenda kubeera nagwo. Ku lwaliro ssente oziina, enkya togenda kuba nazo. Kambagambe byo ne mwagala okuwulira. Ku lwaliro oli mwavu toyina ssente, enkya ogenda kuzifuna, naye weeteeseteese otya? Abantu bangi ebiseera ebisinga bw'abeera omwavu tomanya mbeera ze. Amala kufuna ssente n'otegeera obulamu bwe bwe buliwa, n'omanya oba mukambwe oba mukakkamu oba muwulize oba muntu wafujja. Abantu bangi tosobola kumanya mbeera ze nga mugagga, zimala kumuggwako n'oga nti bulijjo bw'ati bwe yeeyisa. Bulijjo bw'ati bwe yeeyisa. Bwe weeyisa ng'olina ssente, singa zinaakuggwako n'asigala weeyisa mu mbeera y'emu. Abantu bangi mbalabye, baali bantu balamu, baali bakkakkamu, baali bawulize, bwe baafuna ku ssente ne batandika okuvuma. Kitegeeza ye yali embeera ye. Abantu bangi mbalabye baalina ssente, baalina emirimu, bwe gyaggwawo ne batandika okuyomba, ne batandika okunywa omwenge, ne batandika enjaga. Buli ke bafuna ne bakulaga nti tekakyalina makulu kubanga jjukira ennyingi. Can you survive? Gwa awangaalira ku bulamu obw'emitwalo 5 buli lunaku z'ofuna. Singa otandika okufuna emitwalo 2, okyasobola okusurvivinga? Abantu bangi tugamanyi nti Mukama aluddewo okutwanukula kubanga akyatugezesa. Mukama atuddewo okuwa ssente kubanga akulaba ne bw'ofuna omutwalo okudaala. Abantu bangi Mukama alwawo okutwanukula kubanga atulaba akuwabawo emitwalo 2 n'owulira ng'ensi yo n'olagira ne mu kika. Muziika mutya nga sinnajja olubwana akuwa akakadde k'osaba? Bulinga obulamu obwa bulijjo naye ye reality. Bulinga obulamu obwa bulijjo naye ye reality.
bw'obanga okyokooza bapangisa banno ku mizigo era nga weewaana olw'enkoko gy'ofumbye ku mizigo nga yeewaana olw'embaata gye wasse olw'enkota y'ettooke gy'oleeta olwo mukama bw'anaakuweezeza embeeyiyo togenda kuvuma abantu olaba weewulira oli muzigo esatu gye wazimba olwo bw'onaasiba ekikomera noga nti mukama tatwanukula oluusi alwawo okutwanukula kubanga embeera zaffe ziba zikyajjudde effujjo zikyajjudde ettima obutaagaliza n'okwewulira n'okulooza nti tuli baakatawi. Question comes back. Oteeseteese otya singa ekyo ky'oli kikyukamu either to positive or to negative. Abantu abamu baali balungi bwe bafuna ssente ne boonooneka. Abantu abamu baali balungi bwe bafuna ssente ne boonooneka. Naye bw'onaafuna ssente toyonooneke, bw'onaafuna omulimu toyonooneke. Olaba ovuma okyali mu bwamalayo olw'okuba abasajja bangi bakwana olwo bw'onaafuna kuba embaga. Ebintu abasinga okira kubanjika nti mukama lwaki tonyanukula. Wakwanukulira ogenda kufuuka ekizibu mu nsi eno. Wakwanukulira ogenda kufuuka tabbu mu nsi eno. Olaba tobuuza ng'okola mu banka okola ku ttera olwo bw'anaakufuula branch manager tofuuka ekizibu. Olaba tobuuza ng'oli branch manager just olwo bw'anaakussa ku headquarters eza banka tofuuka ekizibu. Tusabenga nnyo mukama buli lwatwanukula atuwe n'obukkakkamu. Essaala zaffe zetusaba zibeerengamu nnyo nti mukama nkusaba onnyanukule onkyusize eddala onteeke ku ddaala eddala ompe obukkakkamu n'obuwulize ompe ku ssente ezisobola n'okuyamba abalala wadde nga nze oluusi siyambiddwa naye mpa obusobozi obuyamba abalala. Naye buli lwokenaga nti nange nja zifuna mujja kumpulira tagenda zikuwa kubanga weewerera bantu. Onoonya kufuna ssente ojojo byabeewammwe otandika okulowooza ku kitaawo ataakuweerera kitaawo ataakulabirira sengaawo ataakufaako. That's history. Byaggwawo bw'abanga teyakuyamba gwe muyambe. Naye ajja kutuuka akaseera nyina mukwano gwange nnaku ezo yasitula ennyumba ya bisenge 17. Oh my God. Musuubuzi just ennyumba ya bisenge 17 yagisula mu bbanga lya mwezi gumu n'ennaku 3. Naye waliwo kitaawe yamugamba nti mpulira nga njula okukulukusa amaziga gwe omu ku baana bessaawerera aba muganda wange bessaalabirira naye ate gwa nnyamba. Yes, eyakukola obi tomukolanga bubi. Abantu bangi abatukoze obubi singa twali bakufuuka nsolo singa lugonvu nsolo nga mpologoma. Naye ebiseera ebisinga tuba tunala tubajjuke ne nti kale n'oyo yampisa bubi ate mpulira essanyu lingi ng'eyannyima nze muwa. Mpulira essanyu lingi ng'atannyamba nze muyamba. Mpulira essanyu lingi ng'eyanjogerako ebibi mwogerako birungi. Mpulira essanyu lingi ng'eyankubanga ebisooto mutwalako. Mpulira essanyu lingi nnyo ng'eyanneekokkolanga ng'eyandabikiranga obubi ng'eyagambanga nti mpunya mutuuza wentudde. Obulamu tebutambulira ku revenge. Obulamu butambulira ku forgiveness. Sonyiwa, weerabire, tunula. Kubanga naawe ekyoli tokifuuse lwakuba oli yakujoonyesa. Abantu bangi bakuyisa bubi. Tebakumalaamu maanyi. Bakuwe buvumu okole oleme bawoolera wabula oyambe abaana baabwe. Abantu bangi tebakufaako. Otunula mu famire ng'ogamba nti tewali annyambye sirina gwe nja kuyamba. Naawe tofuukanga bo. Era naye bajega taata waffe teyatuyamba omwana we tebali muyamba. Mu bulamu bw'ensi eno tulowoozenga nnyo nti singa obulamu bwe tulimu bukyuka singa embeera gye ndimu ekyuka ekiro kya leero ku zino essaawa singa wakubira essimu nga teyakuyambako mu buto bwonna nagamba nti embeera gye ndimu si nnungi njagala kuyamba mwana wa mutowo oba kojjaawo oba maama oba kitaawo osobola okumuyamba. Bw'ogamba nti nedda n'ebyo byolina bigenda kuggyibwako biweebwa abo abasobola okuyamba abo abataabayamba.
tolowooza nga kuyamba oyo akuyambye, lowooza nga okuyamba oyo yeetaaga okuyambwa, nga tofuddeeyo ku kiki yali emabega, nga tofuddeeyo ku kiki yakuyisaamu, nga tofuddeeyo ku mbeera gy'azze akutwaliramu, nga tofudde ku ebyo byonna gwe tunuulira ekintu kimu, omutima gw'omukkakkamu ng'okola ky'okola. If yes, do it. Bw'owulira nga toli ready and willing kuyamba, toyogera birala, muleke. Nze njagala okugamba nti abatukoze ebibi bangi betwogerako nga tubawana naye baatuyisa bubi, baatutwala ng'ebyonziira, tebaatulabawo, tebaatulowoozaako, tebaasuubira nti tugenda kufuuka kye tuli ku lwaleero. Oyinza okuba oli Saudi Arabia, oyinza okuba oli Oman, oli Abu Dhabi, oli Bahrain, oli Qatar, oli German, oli US, oli UK, wherever you are, oli Egypt, wonna wooli, ne wano mu Uganda. Abantu abaakuyisa obubi bajjukire bakuwa obuvumu okukola ennyo, so si kuwa buvumu kuwoolera. Amaanyi g'omuntu we ayisiddwa obubi tegali mu bikonde, tegali mu nsambagere, tegali mu malusu, tegali mu bigambo, gali mu kukola nnyo ofune ku nsimbi, ojja kufuuka omulangira. Bangi bagamba tosobola, naye wasooka no breakinga chain n'olinnya ennyonyi. Kati weetaaga okubreakinga chain okuzimba kayumba. Kyokka tolondamu baani abagenda okubeera mu nnyumba yo. N'abo abaagobanga abaana bo yaniriza abaana baabwe, Mukama agenda kwongerako. Bino ebigambo mbyogera biva ku ntobo ya mutima gwange, kubanga ndabye bangi abaagala okuwoolera, kubanga taata teyannyamba, kubanga maama teyanfaako, kubanga basenga tebanjuna, nange sigenda bayamba. Obulamu si bwe butambula, bajja kuteega mu kkoona nga zikuweddeko, mudde mubeere mu mbeera y'emu. Ate akuyamba muyambe, oba yamba omwana we, oba yamba omuntu we. Era nze abantu bangi waliwo ne yaŋŋamba nti naye ani alya ku ssente ya lugonvu? Eyange yo teriika, nange nkimanyi ndi mukodo kubanga sizirina. Naye n'olukumi lw'enfulumya sifulumizo yaŋŋamba nti mpayo omutwalo gumbeeremu, eyo enjogera ya kijega, eyampayo omutwalo gumbeeremu. Omutwalo ogunsaba oyagala gwaki? Nfulumya ssente za nsonga, si ssente za kubeeramu. Olinaga nti wakoze ssente sikuviirako awo, sooka ongulire lanki. Oyagala nkugulire lanki kubanga toyina za lanki? Nkusanze mu woteeri nkugulire lanki, obadde ozze kulya. Njagala oyo gwendaba yeetaaga okulya naye nga talina za lanki, gwe nnyamba. Nkusanze mu bbaala ozze kunywa, nti sooka ongulire enguuli. Wabadde ozze kwewola? Bw'oba abadde ozze kwewola bakuwole. Njagala oli gwe nsanga ng'ali mu bwetaavu, nze sifaayo ku mbeera ki. Y'ensonga lwaki abantu balowooza nti lugonvu yeerabira. Lugonvu teyeerabira naye yeenenya. Seerabira, era buli alina kye yali ankoze nkijjukira, buli alina kye yali aŋŋambye nkijjukira, buli alina kye yali ataddeko naga nti kino oba kino I do remember. Naye nkimanyi nti obulamu bwensi tetubutambuliza mu by'emabega, tubutambuliza mu biriwo n'ebiribaawo. Abagagga be twakulanga tuwaana kulalo si be baliwo. Lwaki nze nsigala ku by'emabega? Lwaki mmala obudde bungi nga ndowooza ku oyo atanjagaliza? Kammala obudde bungi nga ndowooza nsobola nti okuswaza oyo agamba nti sigenda kikola, ate bwe mmala okumuswaza ne nkikola, muyita ku mukolo gwange. That's what you have to do. Abo abagamba nti tolifumbirwa, bw'otandika okufulumya kaadi bw'oba osooka okuziwa. Abagamba nti tolizimba, bw'oba oteekateeka akabaga k'ennyumba yo bwe giba emizigo ebiri oba esatu, bayite babeerewo. Weefiiriza otte ku mbuzi mugirye muginywe. Abantu bangi balaba nnyo abantu nga bakola amasanyu, n'obaga ne baga nti akozeemu kabaga kinaawe kikyalina. Talina kyalina kubanga tomanyi gy'avudde. Wama mwannyinaze oba muganda wange, bw'obanga famire yammwe temuli yali alinnye ku nnyonyi, ne bw'obanga kulwalira embeera gy'oli si yeesanyusa naye nga walinnya ku nnyonyi, you have a reason to celebrate nti wa breakinga chain ya famire yammwe okutalinnya ku nnyonyi.
Family yammwe gwe wasooka okukwata ku $1, family yammwe gwe wasooka okukwata ku ssente engwira. Why don't you appreciate God kwekyo kyakutuusizaako? Kati bino ebisigadde nti ssente zomaze okuzifuna kyolina okwebuuza nti zo nzifunye nzikozeemu ki? Mukama azikuwadde, tosuubirayo nnyingi zisinga ezo. That's why nkibagamba nti leero si nkya, toyinayo nkyayo. Omutwalo gw'ofuna gwegwo ogugenda okukumala, gw'olina okukyusizaako obulamu gwe, ogugenda okukulanza. Bw'ona alina okufuna emitwalo 10 tegigenda kujja, n'omutwalo gugenda kuggwawo. Tolinda nkya lwaleero. Mu bulamu bw'ensi eno tusuubira there is another opportunity. Toyina another opportunity. Your opportunity is that you have. Abantu bangi agamba nti kakati Mukama bw'anankwatirako omwaka ogujja nemba nga mpezezaawo obukadde bwange 3 nja kukola kino. Obusatu buyinza obutawera n'obubiri bw'olina nabwo ne bugenda. Ekibuuzo byonna nti kyennyina nsobola kukiyambisa nti okukyusa eddaala lye ndiko. Tekikwetaagisa kuzimba kalina, kubanga n'abazimba kalina balina obuyimba bwe batandikirako. Obuzibu bwe tulina twegomba binene. Okyalina okubreakinga chain y'abeewammwe. Nti tugenzeeko ebweru. Naye tekimala, ekibuuzo ekiriwo nti ebweru bw'ogenzeeyo ovuddeyo nakaki. Weetaaga okubreakinga chain y'abeewammwe nti nakolako mu office, nti nakolerako e Kampala, naye e Kampala wavaayo nakaki. Chain ogibreakize, naye weetaaga okulaga results ezivudde mu chain. Olujegere ng'olukutudde osobodde okusimbula. Waliwo olujegere olwasiba famire yammwe. Kuliko kufuru ku famire yammwe nti mwe mulina kukomaawo. Bwe mbanga muva ebusoga temusukka Jinja. Mulina kutambulira mu Ziiruuka, Zeekamuli, Ziyiganga, Busembatya, Luuka. Kati otuuse e Kampala, chain ogibreakinze. Ate always jubilate buli ddala lyotuukako. Kyova olaba nze seerumya bwe nfunayo 10 nga nywako akasoda ake2, kubanga waliwo atazifunye nga nti kati ezo nfunye nsigaza 9-8, kaakati omwenda nsobola gukolamu ki? Kubanga waliwo azinoonya atazifunye. Waliwo ayagala okubreakinga chain ey'okuva ekamuli okujjako waakiri ekireka, ey'okuva ekamuli okujjako waakiri emukono. Gw'oli mu Kampala mw'odigidira, ekisooka okyebaze. Wabula tobanga mbwa ensiru gye baggulira akayumba ng'ekiwuugulu kizze, ekibenga kizze, neesigala ng'etudde nekigirya. Olujegere lukutudde otuuse mu Kampala, naye kikyolaga ng'omaze okutula olujegere. Wakutula olujegere n'olinnyako ebbaati, naye kikyolaga mu bbaati lye walinnya. Ogamba nti abewaffe batumazeeko embeera, sente zaffe be bazitwala bajja zitwala kubanga wabaleka baavu. Wabalekera kaki? Gwe wasooka okulinnya ennyonyi. What do you expect? Nawe bwe walinga okyalinga bwe walowoozanga nti buli ali ebweru ayoola buyoozi. Kati naawe n'ogenda ne balowooza oyoola buyoozi. Tosuubira nabo bajje bazikoleko kubanga bali mu nkaga, abamu bakitaaba balaba nnyoko. Bo bamanyi buli mwezi ofuna bukadde. Bwe bawulira emitwalo 5 bawulira nga ssente nnyingi nnyo, era ensonga lwaki bakuloopera ebizibu buli kimu, ne bakubuulira ne yafiiriddwa ne yazaadiza ne yakoze eki, kubanga babitunuuliza ggwe. Kubanga babitunuuliza ggwe. Yes, chain wagibreakinga, n'ofuluma eggwanga n'ogenda ebweru. Naye emyaka gye wagenda ebweru tegigenda kukusala. Wangi, emyaka gye wagenda ebweru tegigenda kukusala. Kijja kunnuma nnyo nga wava erwengo n'onyumiza abantu ennyonyi, n'obanyumiza ebizibu, n'obazibinyumiza nti mwasulanga mukola. Yidi bwe yatuuka ng'oba ekisibo bwe kyatuuka nga omwezi gwa Ramadan ne mukola kufiirawo, ng'olya ku 8 n'ozuuka ku 12, byonna ng'obinyumya. Ajja kusigala nga gaa nti yes, nga walaba n'ebizibu nti nalaba nabyo, kaakati akayumba wakazimbawa. Nti anti sente naziweerezanga mwenti eziri wali ne 10 watuweerezanga 2. Ye tamanyi nti bw'atema 10 ne kojja 10 ne ssenga 10 ne baaba 10 n'abaana 10 olwo ziggwawo. Njagala kigamba ebizibu by'abeewammwe tebigenda kuggwawo, kubanga nawe wagenda okulinnya ennyonyi ng'oli myaka 23, 24, 25 ng'emyaka gyonna otambulidde mu bizibu.
lwaki olowooza nti myaka 2 ogenda bimalawo ebizibu bya famire y'emyaka 24 wakulira mu bizibu okusoma kwo kwali kwa bizibu nga nze lugonvu waabwe ojjaga nti lugonvu atukula nange nasomera mu bizibu okusoma kwo kwali kwa bizibu okulya kwamwenga kwa bizibu akanyamanga ka bizibu n'ozaalira mu bizibu n'ofumbirwa mu bizibu n'ofuna omukisa n'obreakinga chain n'ogendako ebweru naye era okulaga nti tosetaddeewo mbeera egenda kukusobozesa okusumuka okuba ku ddaala lyoliko okudda ku ddaala eddala wakiri owoneko ebizibu ebimu owone ku bizibu eby'okusula enjala owone ku bizibu eby'obutaba na mulimu owone ku bizibu eby'okupangisa bw'obanga obadde mu mawanga ag'ebweru obanga obadde wano mu Uganda ne bw'obanga osobola kutandika nakafuuti 5/3 oba 5/5 tandika naako osinga atakalina tandika naako osinga atakalina kubanga bangi balinda okufuna ennyingi zaagaana okuwera paka kati tebalina kantu paka ku lwaliro tebalina kantu mu bulamu bw'ensi eno nkibagamba nti tandika nekyolina kubanga tomanyi oba kyoyayaanira onaakifuna tandika nekyolina kyotalina kinaakusanga teweetaaga kapito mungi kapito w'obwongo oli ne bwakuwattulirayo ebyamaguzi nga togiyinaako bwongo egenda kusaanawo waliwo omuntu gwe nabuuza nti tuwana ekyobugagga kya zaabu era tugamba nti ekyobugagga ekisinga naye oli bwakuwa kilo 2 oba 3 eza zaabu ozitundawa kati nange kankibuuze gwe tuwana ekyobugagga kya zaabu era tugamba nti zaabu gye kimu ku byobugagga ebisinga ebbeeyi naye oli bwakuwa kilo 2 oba kilo 3 eza zaabu gold ozitundawa kitegeeza wadde zaabu bw'oba tomanyi bimukwatako nga tomanyi na bbeeyi ye tomwetaaga okyetaaga bijanjaalo byo n'ebinyowa byo by'omanyi nti kilo ya 7 tandika n'ebyo kambabuuze owulira otya nga nkuwadde kilo 2 eza zaabu zaabu mumanyi yeki ye gold singa nkeera kumakya omusajja natuwa kilo 5 eza gold mukiwulira mutya oyinza ojubilatinga ozeetaaga ndowooza owulidde teyeetaaga golodi wadde golodi wabbeeyi omusajja ajja zikuwa azikutere ku meeza nti ziizo akubuze nti kilo ya golodi yammeka nga tomanyi na bbeeyi yaayo toyina nsobi awo tonnatuukawo weetaaga kuva mu bijanjalo ebijanjalo bigenda kulaga ebbeeyi y'akasoli kasoli akulaga ebbeeyi y'ebinyowo ebinyowo bikulaga ebbeeyi y'akawoka akulaga ebbeeyi y'emmwanyi emmwanyi zijja kulaga ebbeeyi y'akase kase ajja kulaga ebbeeyi ya pamba pamba ajja kulaga ebbeeyi ya diamond diamond ajja kulaga ebbeeyi ya zaabu tobuuka madaala ojja kutomera tobuuka madaala ojja kutomera nkibagamba koolinako oba otandika nako mu bulamu bw'ensi eno tewali agenda kukusaasira nti walabirira nnyo bazaddewo tewali agenda kukusaasira nti bwe wagenda eweeru abewamwe ne bakufuukira omugugu yes naye bwe wali ng'okyali wano ab'ebweru lwakuba nti temwabalinayo mu kika kyammwe naye ngolooza buli ali ebweru ali bulungi kati nga bamuta abalina gwe n'osooka okuva mu nnyumba n'ogenda ebweru leka bakukame naye beera ng'ente enzungu bw'ogikama ennyo oluusi yeerekeramu agenda ku mwana waayo gwe bwe bakuwa emitwalo 8 oba akakadde bw'oba olabirira abeewammwe olekamu akasente akagenda okuteekateeka akapolitiko oba olowooza nti buli mwezi ogenda kujjanjaba abeewammwe bajjanjabe nnyo emyaka 2 gijja kuggwako oba obulwadde bunaaba buwonye anti senga wange mulwadde wa pressure anti taata mulwadde wa mukenenya anti jjajja mulwadde wa sukaali oba obulwadde bwa lubeerera kolako ky'osobodde muwulira ng'ettima naye si ttima kye mulina okukola weerekerezengako kiringa abasajja nkibagamba nnyo nti omusajja ng'afuna emitwalo 8 ng'ovudde kuffe ba mitima gyakaluba naye omusajja wandyanjuddenga mitwalo 6 osigazaamu 2 awo nga kako
akanatambuza obulamu. Nyongera obajjukiza banafu ba Malakai Ecology tugamba nti gweyagala okuwumulamu kafo kalungi ojja kubanga ogendayo bategeka obubaga obw'enjawulo balina ebifo ebirungi wosobola okukolera birthdays bano abadeetinga ababeera mu zi Will You Marry Me ababeera mu surprise birthday parties ababeera mu graduation parties ababeera ku wedding parties introduction aga nti nze njagala gissa mu kafo akalungi no matter abagamba nti tokola baby shower tukola endala ebeera ki baby shower bridal shower buli kabaga keweetaaga nawe agamba nti yagala kutambulamu kowumuze ku birowoozo ogenda ku Malakai Ecology ke kafo kootuuka munoga nti yes ntuuze mu kafo akatuufu era amakula wagenda basanga awo ekitende ku luguudo lw'Entebbe obweterawo kajja nsinga ku ttaawo ojja okuba nga obasanga ate bakubeere nga boolyawo bakulabirira bulungi balina keya kyembamanyiiko balina keya si ebino ebimere byotuuka noga nti mmere yabadde yagulo nedda kyobuukinga kye bakolera enkoko bagisala olaba mu ddakiika 3 ng'eyidde balina ebyuma byabwe simanyi bwe bakikola naye Malakai Ecology balungi bw'oba ng'oyagala fish bakivuba olaba wali kubanga bali ku nnyanja kwennyini ne bavuba ne bakukolerako bulungi nnyo mu ddakiika 3 n'ofuna ekyokulya kyo n'ofuna ekyokunywa kyo ate ng'ebisulo byabwe birungi abaagala okuwummuza ebirowoozo balina swimming pool gendayo bugenzi ojja kubanga ate ebintu bitambula bulungi nnyo ku Malakai Ecology. Manager Angela, yes, Manager Angela, thank you very much. Omulimu ogukoze bulungi ekifo otuuka onoga yes akafo kalungi nnyo njagala okubaza ate ne boss mukyala Janet mwebale nnyo mwebalire ddala nange mulimu kati nnaku zino weekend era bw'otandaba mu Kampala n'emiriraano manya nti ndiko ku Malakai Ecology ndi mu kwewaamu era gye natandise okukolera ku bimu ku waliwo program mubadde muzisaba nnyo abaana bangi abali ebweru abagamba nti twagala kubabeezi twagala mbeera twave Uganda abami nga tukyankalanye olwatuuka eri mwami naga nti kogenze nze nawasizza dda naye neetaaga omubeezi asobola okutegeera embeera yange yes banyinaze bangi ne baganda bange bangi kati program ngezi ate nzikolera ku Malakai Ecology n'olwekyo twalonda akafo akalungi era bwe mubanga mwagala okwedeetinga mwagala okwongera okumanyagana okwogerezeganya mwagala omutwaleyo mugaye nti wano wenjagala okugambira ekigambo kyange nakubuuza nti kiriwa Will You Marry Me yes nga muli ku Malakai ayinza gaana atya nga muli ku Malakai Ecology ate bwe mumaliriza byonna nga biwedde omukolo mugukwase vibes ceremonial events bakolera omukolo omulungi omukolo oguweesa ekitiibwa omukolo ogw'amatendo wootuuka ku mukono ga nti wow is this my wedding party nti yes is this my introduction party nti yes is this my kukyala nti yes naffe abeerwengo twogere ku luzungu nga vibes ceremony events eteeseteese vibes ojja kubasanga ku Ham Towers Makerere opposite Maka University main gate bali kumaliro gwa kusatu kasito tukawo ojja kulaba bulungi obupando bwa vibes ceremonial events bajja kubanga ate buli kimu kitambula bulungi yes gendawo bapangisa obutebe bapangisa tents balungi mu kibaita deco ate nga balina public address system endonge kuba nawe noga nti we wow mpulira ngo omukolo gwange guvuddeyo bwe kituuka ku bwogezi bw'oku mikolo wa bekansa bwekansa beba vibes ceremonial events esimu yaabwe ye ya 0753 9856 ku lw'omukolo omulungi weekwate vibes ceremonial events be baffe betwesiga mbadde awo n'endowooza ebintu ebirala wembeeredde wano mu Bulango nenzijukira abaana bangi abalaajanira ebweru ng'ekibalaajanyiza ebweru munnange si kirala naye be bantu ababalimba nti babaagala era kye kintu kye mbagamba nti ku ngambawa n'okubalaga abamu ku bakyala n'abaami abaagala ababeezi mwe abanoonya mulina okuba abeegendereza ennyo agasajja gangi agali mu Uganda kwana emyezi 2 omwezi gumu n'atandika okubuulira nga Land Road bwamubanja n'atandika okubuulira nga bweyowola ssente mu bbulaaka n'atandika okubuulira nga bweyowola ssente mu kibiina kakati ennyumba yaffe bagenda gitwala mubuuze ennyumba yammwe naani tomulaba nga akanyumya ennyumba yammwe kubanga akimanyi mbasaba mikwano nkimanyi nti emyaka emingi ebiri mingi naye tuleme kuyaayaana nnyo tuleme kuyagga nnyo omuntu wadde omwagalira kyekintu kyentera okugamba bannyinaze abasinga ne mbaga nti wadde omwami ayinza okuba nga akumatizza naye tojja nnyo bakuyita kujja tojja nnyo
abaami bangi abali ku online mikwano bagenda kubabba nkibagamba era bangi bebabbyeko bangi naga nti nze simanya nali ndiawo nangamba mpereze ebifaananyi nemuweereza ebifaananyi nga ndi bwerere kati abyeyambisa ali mu kuntiisatiisa namuwa essimu z'abaganda bange angamba singa simuwa ssente bweziti agenda kubisaasaanya gwe kennyini wessa mu pressure. Abalala simanya twatandika mpolampola okwogerezeganya nga sizze na akawunti yange nangamba asobola okunzigulirawo akawunti naye kakati nakamuweereza omwaka gumu nagenza okumusaba ku ssente empeerereza abewaffe nangamba tayinaawo ezo ez'omwaka azitutenombuuza nti abeerawa nti simanyi naye namulabira ku online nga n'omuntu gw'obanja kati mwe mukirabe muyina ennamba z'e Uganda naye temuli mu Uganda. Omuntu gw'obanja ajja kuba ali namba Uganda ng'ali mu Canada ngulusi muli mu ggwanga lyerimu nga naye ali mu kiyumba. Tubeere beegendereza, tuyina obwagazi bungi naye tubeere bakkakkamu, tubeere ne limiti. Bw'olabanga omuntu gwa akuyingira tomwekakasa bulungi mugaye nti mbadde nsaba nsooke nkomewo okwogereza kuno kubaawo okwogerezeganya naye omuntu ono omwesize omwekakasiza owulira nga gweyagala yes osobola okufuna omwagalwa ku online naye mulina okuba abeegendereza nga mulinda okufuna abaagalwa ku online n'ababbi bangi abali ku online era nabo mubeegendereze nga mulinda abaagalwa n'ababbi mubalinde kubanga bagenda kujja bangi bagenda balaga nti bali mu America bagenda balaga nti bazungu baagala simanya omufunira ennyumba njagala jigula agambye kakati nyina n'ebintu byenkuweereza bangi bakyababba mu nzibe ey'ekijega ate n'owulira olinga yidi naga nti gwe kuba tokitegeera naye ono omwesiga n'ombuuza nti wamulabako nedda naye tumaze omwezi mulamba nga twogera asobola okuwa WhatsApp namba ye tubeera twogera ng'alina n'abaana babiri kakati yangambye yabazaalire ne bakyankalana n'owulira ebintu bye mwogera nga mukyaleeta ekyalo kye twalimu nga tukyali erwengo ofunye omukisa ofunye obusente bwo otandise omusajja gw'oyagala tofuna musajja gw'ogenda kuzimba funa omusajja bwe mugenda okwezimba funa omusajja nga mwetegefu okubanga ayongera ku ebyo by'olina naawe oyongere ku by'alina so si kufuna musajja mubeere nga mumaze emyezi ebiri agenda kakati landiroodi angoba mu nnyumba taba kukwana bandigimugobyemu mugaye nti nga bwe wandikoze nga toli nange kyoba okola nga bwe wandikoze nga toli nange kyoba okola mbalabula bannyinaze obusente mubufunye muyinza okulaba ng'obungi abamu nkitegeera omwana abeera n'obukadde butanaga nti njagalayo poloti awo mukyengeraawo bambi tomunenya sente nyingi yagenda okugenda ebweru nga sente nyingi ze yali akutteko 3,000 10,000 20,000 kakyafunye obukadde 5 alaba bungi just beetaaga kulungamizibwa naye n'obwo obutaano bw'ofunye buleme kwita myaganya gyangalo ate bw'obanga ofunye obukadde bwo 5 obukadde bwo 10,15 buleme kulaga nti olina buwumbi otandike kulamuza by'otaasobole tandika n'akatono kw'onaasobola waliwo yalina obukadde 17 nanga nti mwami Lugonvu nsobola okufuna bwe banguza ennyumba nga ya bisenge 4 ne mubuuza wangi nti nyumba nga eri mu bisenge nga 4 ng'ewedde okuzima ne mugambye ezo sente z'olina zigula buguzi poloti ate nga kitundu kye yali yagala mu Nansana ne mugamba ne poloti mu Nansana sente z'olina tewali poloti gy'ogenda kufuna ku sente ezo naye nga yayagaliramu n'ennyumba era kinkola bulungi nnyo ng'abantu amu bagenza okuva e Uganda nga mulina ku idea kyekiri kye nabagamba before nti kolerera ekintu ky'omanyi pakasiza poloti gy'omanyi ebbeeyi pakasiza emmotoka gy'omanyi ebbeeyi pakasiza okuzimba kw'otegeera oleme kuwaasira kuzimba mu Kololo nga levo yo ye busaabala oleme kuwaasira kuzimba busaabala nga levo yo ya nakawuka ye Kasenge bino ebintu bisiŋŋana buli omu bwana amanya gyagwa buli omu ajja kufuna kyayagala abantu bangi ogamba nti njagala munyonyo naye fuula Nansana nyina kannyinaze ke katira okukiŋŋamba kalina bwaguuga avuga emmotoka ya bukadde 350 ng'ekyali mpya nga tinajja Uganda wano bw'ogigattako omusolo kati mbuulira ya sente mmeka naye ennyumba ye eri Nansana kalina erimu buli kye weetaaga bw'otuuka munda tofuluma mulimu emmere okumazaako ebbanga lya myezi ng'ebiri ng'eri omwo munda naye yaŋŋamba ekintu kimu nti nagenda okubala sente ze baagala okugula emunyonyo
nenga nti nze nansana wange kamufuule munyonyo ntambudde maka mangi agali munyonyo muyenga simanya kololo otuuka mu nyumba y'abali noga nti ate kakati ndi mu ggulu ekitundu kyoyayanira kyoyagala okugula mu kyosanze nga kikuze waliwo abakikuza oyagala kubeera mu masannyalaze weero era nayo gyegali oyagala kubeera ku kolansi naawe wolaba kolansi waliwo ko emyaka 2 mabega nga tewali kolansi oyagala kulira n'abakalina naye ng'ate revuyo si yakalina lwaki weeswaza batuuke n'okuteeranga kazambi nga tewali akuwolereza kubanga wayingira ekifo ekikyamu genda mu levo erimu abantu bwe mukwatagana weezimba mpola mpola ojja kutuuka wano owolabe walungi nkuwadde emyaka 3 gwagamba nti webakugulira bawe wagula wanafu nkuwadde emyaka 3 ombulire oba sente z'oyina zinaba zikyasobola okugulawo ffe tufunye omukisa okulaba nansana ng'akula nansana wafuna kwangako puloti eya fuuti 5 ku 10 ku bukadde 3 bukadde 2.5 ku lwaliro fuuti 5 ku 10 nansana wano bw'oba tolina bukadde 4 kudda waggulu togifuna ennamusera ziri mu bukadde 3 naye ani eyagulanga ennamusera ku bukadde 2 ng'ali akubuuza ani agulayo ekyengera awo omusajja Jomayi yasala ku poloti zaawe mabega nga poloti ziri mu bukadde 6 ku lwaliro ekyengera okufuna 5 ku 10 obeera mu bukadde 4 5 6 kakati gwate woyagala tumanye we tujja naye nga tuddayo ku kye nababuuzizza nti singa embeera ekyukamu ku gy'olimu ku lwaliro weeteeseteese otya okuba ng'otambuliramu eyo embeera embi singa omulimu gw'olina ku lwaliro gye bakozesa gugwawo osobola okweriisa okumala wiiki ng'onoonya omulala ekibuuzo ekirala onaabeera mu kunoonya mirimu onaakomawa emyaka gigenda kutuuka ng'emyaka gy'olimu tegikyanoonya mirimu emyaka 45 okudda bwe tegikyasaba mirimu bayita miyite koweze bw'obanga olina emyaka 40 nga tolinawo ka bizinesi ko kogamba nti kano oli ku loosi naye tonnaggwerera ogenda okusaba omulimu nga batandika kutunulira maanyi go ne bakakati ono omukadde agenda tukolera ki oli myaka 45 olemedde mu kupoota olemedde mu bwaffundi tokwatangayo kizimbe nti kyo kitegeeza oli mulimu mukyamu oyina kubeera ng'egyo emyaka 45 myaka 5 omaze okusetingawo ne bukabanga kantu katini nnyo obwekati nga keekako kasetingewo kagenda kukukolera okomya okuswazibwa akavubuka ka myaka 25 kakuboggolere obulira kakuyita muzeeyi olowooza kakuwaana kumbe kakuvoola naye muzeeyi namwe mwatusobera oba tolina maanyi akakalayi kaveeko gye emyaka egy'entondo buli kye bagambako olowooza bakuvuma owooza naffe twazirina mwazikolamu ki tolimunyimyanga mandaazi ezo ezibeewaza naffe twazirinako zijja baggwako ebyo ebyasimanyazi twazirinako zijja baggwako wamma gwafunye 10 nga walina 5 kolerera okufuna 10 tokolera kwezo z'olina kuggwako abo babakolimira fuba obutabafaanana naye bw'onaatambulanga bw'onotambulira mu makubo agabe ngolooza nti buli kaseera ogenda kuba okozesebwa tayimu ejja kutuuka nga bye boogera ebikunyiiza nawe byoyogera temulaba emmotoka enkadde ebigambo ebibeerako emabega nezaffe zaaliko empya kudaala mpola naffe twaliwo byebigambo bibeera ku mmotoka enkadde tokolerera ekyo emyaka gyaffe tugiwa ekitiibwa tebakulimbanga boosi wo ne bwakulaga nti akwagala nnyo tayimu ejja kutuuka nga wadde akwagala naye nga takyalina kifo kyo era ajja kuwummuza naye boosi wo nga tannakuwummuza okoze otya nze muntu ayagala okuwummula ng'ensi ekyanjagala kyekintu kye mbagamba nti gy'okoma okulwa ennyo mu kifo ensi ekukyawa kawebeere bukulembeze ne bw'oba ng'okoze ebirungi 10 time will come tewali mulungi aliba walubeerera mujja kunjulira tewali mulungi walubeerera buli muntu gumulaba gwe bavuma gwe bavula gwe basooza gwe bawandulira amalusu gwe bakubamu katyuni bamuwaanako naye ekizibu kyavamu eki yalowooza nti alibeera mulungi omu never nga tuli ku sowaani ey'ebbumba ku lwaliro gye batuwadde twebuuze nti tugenda gikuuma tutya nga tugirirako emyaka 10 egijja maaso mukama gy'anaaba atuwangaza naye ojja gikuuma nga totunuliddeeyo gye bakuwa kolerera eyiyo nga ggwe kubanga neeyo omulimu gw'ozungira mu myaka 45
waliwo omusajja yaŋŋamba nti oyo omusajja bulijjo akyaliyo. Ne mmugamba nti ye nze nali mmanyi yafa dda kyannuma naye nekimpa ebyokuyiga bingi. Agenda okumbuuza nti bulijjo akyaliyo yamulengera ateeka bbaluwa esaba mulimu naga nti abo abasajja twakula tubawulira nga basajja b'amaanyi paka kati bakyasaba mirimu. Bino ebigambo bibi era binyiiza naye bye tulina okukola bireme kutuluma. Kati gwe muvubuka munnange tebijja kuluma, bigenda kuluma ow'emyaka 45 nkaaga. Abali ebweru sibalinaako nnyo buzibu kubanga nkimanyi nti ebweru kizibu okutandikawo omulimu ogugwo, naye singa ebweru ovaayo ogenda tutandikawo kalimo ky'Uganda. Bavubuka bannange emyaka 25 kwa 35 n'owaana kankutwaliremu tukolere nnyo tugende okuweza emyaka 45 nga bosi takyatuvuma, nga bosi takyaboggola n'ovunnama, nga takyakusooza n'omugamba nti mukama wange naye nange gw'ovuma nina abaana. Waliwo abasajja nga alina emyaka 5 nga tasobola kwewozaako n'omubuuza kiki naye anti munnange akalimu ate kakati bangobe n'apangisaawa. Tukole nnyo tugende okuweza emyaka 4 nga tukyali mu bupangisa. Bannange landiroodi amanyira ow'emyaka 4, babosi bamanyira abaana kubanga akimanyi tolina gy'olaga. Era agiranaga nti musala gw'ongusaze naye gira obeerawo kubanga nakirabye muleke ate kati tumugobe alagewa talina gy'alaga. Wulira akamanyiiro ako, nyiiga ogende mu mwanyizo kati ate tumugobe alagewa kubanga tewakolerera walimbibwa omusaala. Buli muntu gwe mulaba avoolwa bamutendako nti mulungi. Buli muntu gwe mulaba gwe bayisaamu amaaso yaliko omulungi. Ng'okyali omulungi weeyambisa obulungi bw'olina ku lwaliro oteekereteekere enkyayo nga batandise okukujoga nga bagamba okaddiye. Ani alina obuvumu obukusiibula nti babosi mbasiibudde mpumudde? Buli omu alaajana singa kuwona ekyambe tekitwala nze n'owaana mu 5 ate n'olaajana ekyambe kireme kutwala gwe anti babagambye bagenda kusala ku muwendo gw'abakozi. Oba mukama wange leero anansonyiwa n'oddukirawo mu woofiisi n'omugamba nti kakati mukama wange ensonga nagiwulira naye bwe manga nyina bwe mbadde nkola ewakya mukama wange ndowoozaako landiroodi akyabanja abaana bakya myaka 45 ng'okyanyumizamu ne landiroodi akyabanja. Bino ebigambo binyiiza naye bivudde ku ntobo ya mutima gwange. Eno ndowooza program zonna ze nali nkoze naye program gye nsinza okukola ng'eva ku ntobo ya mutima gwange. Era siina we nsomye wadde we nawandiise. Naye tunwana nnyo era tulwana nnyo emyaka gyaffe gye tulimu. Ne bwe tuba nga tugenda kukola bubi tutya, ne bwe tuba nga tugenda kukima mazzi, ne bwe tuba nga tugenda kusindika bigaali, ne bwe tuba nga tugenda kukola mirimu ky'emibi, naye tukole okubaako we tutuula. Tuteekereteekere we tunaawummulira. Tuteekereteekere abaana bwe banaatusanga tewali kiruma nga abazzukulu bakyala ku muzigo. Omanyi bwe kiruma nga abazzukulu bo bakyala ku muzigo? N'ogenda ewa nnyoko newa kitawo ne mwevunvubika mu kasingo room akatali kake nga bapangisa. Landiroodi n'awulira nti omwana atuuse n'ajja konkona kubanga akimanyi nti ozze sasula ezange. Nyoko mubanja emyezi 3, kitawo mubanja emyezi 4. Kiswaza bazadde baffe babanga baawaba ng'embeera tebasobola givuunuka, ffe abaana tukolerera embeera eyo ereme tutuukako n'abaana baffe n'abazzukulu kubanga tujja kuswala nnyo. Embeera gy'olimu ku lwaliro tekuyigula ttama, ate embeera gy'olimu ku lwaliro tekusigula okulowooza nti gy'ogenda okubeeramu n'enkya. Naye ekibuuzo ekiriwo nti gwe atalina ssente, singa enkya ofuna ssente teziikwonoone kubanga tulabye bangi bezoonoona. Gwe atali alina ssente nnyingi era alina omulimu omulungi, singa enkya gukeera ne gugwawo oteeseteese w'ogenda okuwummulira nga bw'onoonya omulala oba nga bw'otandika ebibyo. Gwe akoledde mu kampuni emyaka 2 oba 25
era nga bakuwana nti okoledde mu kampuni omazeemu bbanga ddene kiki kyolaga oteekateeka ddi okuwummula otandike kampuni eyiyo oteekateeka ddi okuwummula otandika akalimu akako tewali boosi ajja kugumiikiriza atakyakola kubanga kampuni teba famire ku famire bagumiikiriza nti oli mukadde kampuni kasita okaddiwa kasita oba nga tokyali productive bajja kuwummuza ate buli mukozi gwe mulaba gwe bawummuza nti takyasobola yaliko asobola tolinda kuwummuza weewummuze obeeko byotandika tewali mukadde akaddiira mu kampuni yiye wakiri assaamu abaana n'asigala nga advisor. Bill Gates yatandika kampuni ne munne najja nga akula n'ava ku bwa CEO n'ava ku bwa chairman n'asigala nga ye architect omukulu n'ava ku ekyo naga nti kati nze advisor tekimuggyako nti ye nannyini Microsoft. Tewali gwe bajja kugoba mu kampuni ye kubanga mukadde naye konaaweza emyaka 45 mu kampuni y'omulala nkigamba era bw'obanga ogiina 45 ng'oli mu kampuni ya mulala baboosi bo bateekateeka replacement yo kubanga balaba tokyalina nnyo makulu gye bali tolinda kugiweza. Mbagaliza akaseera akalungi.